Nisampola tebintuga subscribe. Twala ku Kapos 256 tunyaka chayo tomba wano ku mukutu guno otusibe ku byonna ebifa mu ggwanga lino Uganda naddala ng'oli olunyo Oluganda n'ogaba amagye. Wono kasaguzi wa mukuliko eyo alondola ekiri mu kitundu kyo naddala ebikwata ku mukulembezeewo ku mitendera egy'enjawulo gw'omukulembeze weegendereze bw'ataba ggwe leero olw'enkya toluwona oba yazungiddewa leero. Leka noonyeko ku kasaguzi wange ambuulire baaliriddawa leero. Tajayira akagaali yenyumiriza mu kagaali oba waliriddawa kamunoonyeko ntulabe kamanyambye mufunye mukulu kyovala wankwaga soko parking akagaali ye bakaparking kapata okufuna bato parking naye papeto tayosiko putata pupete municipality oli wamaata mpulira endakesa ndo mupeta nyuma sipalita cheti kulikayo eri ewasodo tabawulite kota kusipa kulikayo tapita batefu wagenza nongamba nti soda alidinga atate yakawangudde kukapa yakawangudde kakati nteta mupete soko nteta buko kukatoti kape katoti kuyipita bukoba jakatoti basa jusajja boboka ndakati ngawuti teko katadde budesa tukade tujja kudda mbyakadodi okasa bupinyo mudake nteta mupete nyuma sipalite oli mu municipality wakati ebintu bitambulira ddala bulungi abantu basajja punyondo ndakatudije katambuda bwede mupete bani abesimba weyo mu municipality wabulira gakabyufu katakabusabeda kati bufuduko wabaki naweleka budagera bashidi tubega sepa yadiwa edade budetone samudi mukamyufu kaludule katambuda buduchi budake byagenda okugwanga bashidi tubega sepa mudaka wakutetone sapuli tone sapuli olwabukubesigo nakapambuje taketa kukatira mutata kozi tone samuli yabaddeyo ku municipality bateyo naye yakkiriza ekota pabu kubatenjwa naye ondo yetalinga simewo yakapye yetako pawo takomawo ku independent naye omukubakitisa puto pabu wakutepu basibatoopwekanya kutaka bawuti takatende n'abadozi bakapwejo ndabagamba ki abato obukudu kibuka mbote yalero sipayibwe na enadebu yavuganya netambi payiko ne bamukupa akatutu kati yakoze atya kibuka katakatanga yabukavu agenda atakota nene bashiri tupeka sepa mukwendo kwenda atebu yazateno ku municipality katete wuji saputake ekiteto obulita ni kyamanya yakutekati ya tupu kyamanya yayaza ku kati kitegeeza muwali mu final ekiri wano tugenda kudaba akaduduga kalimu omukulu bashiri tupeka sepa wa edatebu kalimu n'omusajja mukulu kibuka amota abaddedo sipaipu nga naye atagadidde banange tulabe n'obwanda bwa people power bobulita ni kyamanya akatayaba twatirisa kati ke katutu aka kalimu mu nyumba sipalite bwekaketa okupeeta banange nga kiyitirivu tokapa topeta bateyi wako emisana konna bakasopeta pasupu wanga bwe pakwata mu kiwato kapakapakapokota kusipa akayipa keko nkakuwadde busokote kabu kati abamubenda bayina bizibu ki mu municipality atazze mu kuyimba owayi kasaguzi wange mu municipality awo bayinawo bizibu ki sebo balina bingi nnyo naye kasooke pato kuwa wano kubata biifumbo bamanye ebyafaayo by'abantu pato okusika basooke batubuulire municipality bagenda kuwaanya emubende basepo tebutuka busoke bupe batamiivu ogenza ate mu bbaala abantu bati wano papa kyepyapa by'abantu walimpadde babooda akapato kuwonda obuzeeyi kakuwonda obuzeeyi buzajja bukutu buno soka mpe kutusekingira kati bana kale sabo kale enkulira amanya go gwani oli mubenda municipality yes kisule waguma wayi na soko mpe waguma kisule ajo muulira mungule oluganda lwayogera amanya go gwani sabo amanya gange soko mpe yawe glass bele dene mpe glass mmalo okunywamu bino tebika kasaguzi kyankoze owa kati ogenda kuwani ku municipality yatuwadde ono bobu talisamanya yatunza amalalo g'abayajabe n'atuwa sente kati tuli ku mwenge kibuka amoti yatumasente tugobembwa kati ogenda kuwani atuwa sente kwe tuli ku ebyo ebyammwe ebyesirusiru ebyekaba buli mulembe n'ebyako n'abakyala bwe bati
otya wama namyekozo omulembe gwo ozina ki Nzize na Facebook, Twitter and WhatsApp. mukulike